yes, mbaniriza nembebaza okubanga mutwegasseko olunaku olwaliro gy'osinzira okubeera ng'olaba Lugonvizi Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lunaku lwakubiri, yes, lunaku lwakubiri gy'osinzira okubeera ng'otulaba ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa kubiri omwaka 2022. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbakulisaayo ababadde ku mirimu egy'enjawulo, abalina okusomozebwa okw'enjawulo nja kubasaasira, abalina ebinyigiriza nja kwongera okubasaasira. Nyongera okwebaza mwenna abatulaba, abalabi baffe abapya abakatwegattako ku Lugonvizi Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abagamba nti mbadde sikumanyi n'akakwegattako, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oyinza okuba nga ggwe omu ku bapya osobola okunyiga ekigambo subscribe. Bw'omala okunyiga subscribe n'onyiga akadaako okusobola okuba ng'ofuna notification ku buli program oba oliawo gye tubeera tutaddeyo. Eddoboozi ndowooza muliwulira lyawukanako ku ly'eggulo. Enjawulo weeri nabagambye nti twagala vibe kati gye tulimu, era nabadde njogera ne manager wa Malakai Ecology mukyala Angela nangamba nti ate baguddewo Malakai Eco Resort eyo gye tugenda ogendako, era ndowooza maaso awo nga obulamu buteredde bulungi. Ngenda kufunayo ttiimu yange y'abantu nga 3 tugendeko ku bizinga tuwummuleko. Obulamu butono naye nga nzikiriza nti kati ndi yaddeko ndi bulungi. Nalabye akafo ak'omulembe Malakai Eco Resort. Amugana nga oba oyina ebifaananyi osobola okubimpaako. Yes, bw'obanga oyina ku bifaananyi mbabazi Angela byampeerezaako bya Malakai Eco Resort. Kafo kaabwe ka mulembe kapya bangambye bakaguddewo, njagala kalambulako naye nga jjukira nti ne wana ekifo kyabwe ku lw'entebe kikyaliwo ku Malakai Ecology. Njagala okubaza omukyala Janati, webale nnyo, webalire ddala. Ndabira omwami, njagala okubaza omukyala Angela, ndabira omwami n'abakozi bonna aba Malakai Ecology wali ekitende ku luguudo lw'entebe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate ne njagala okwebaza abakozi n'abakulu abaddukanya Luwengo General Hardware. Thank you very much. Mwebale omutima ogwo, mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna okubanga oba oli awo mulina obuweereza obw'omulembe. Tuli ffenna olunaku olwaliro program nzikiriza okubanga zazzeemu wadde nga wakyaliwo wano ne wali, naye eddoboozi lijja genda literera mpola mpola, lisaaga lijja genda literera mpola mpola, n'ekifaananyi kijja genda kiterera mpola mpola. Ate tugenda kuddayo, n'abagambye tugenda kudda n'enkuba mpya, oba oli awo tugenda kudda n'enkuba mpya. Naye nga nyongera okubebaza eggulo, njagala kwebaza message bambize mwampeereza ababadde bankulisaayo. Programu yaffe yasookedde ddala okuva lwe twawummulamu yabadde ya lunaku lwa ggulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omutima ogwo mwebale nnyo, omukwano ogwo. Njagala kwebaza ttiimu eya Lugonvu family, mwebale nnyo. Kakati simanyi bwe tugenda kikola, nja kwogera ne baganda bange Basemudu Abel, nja kwogera ne bannyinaze Bannalunkuuma, bannyinaze Bannawudo, blessing tulabe. Abantu baagala okweyunga ku Lugonvu family naye ndowooza sigiriimu. Nkyogere ntya nti WhatsApp group yo sigiriimu, naye abaana bo olw'okuba nti schedule yange eri tight, bo beekolamu omulimu ne bazimba ekintu kyabwe. Nja kulaba, nja kwogera nabo, musobola okwogera nange mubanga muli ready and welcoming, abantu mubaaniriza, musobola okumbuulira ne mubannyonnyola butya bwe basobola okukikola okwegattako, kubanga bangi bagamba mwami Lugonvu tolina WhatsApp group. Kyonze nganze siina WhatsApp group olwa schedule yange ndoza mugiraba, naye bwe tubanga tunasobola okwegatta ku family. Simanyi oba yaabwe nga bo balinga 7, 8, 9, simanyi oba ba welcoming, simanyi bisaanyizo ki, kubanga yo tewaliyo lwali lulyawo, bali so developmental kye nabazuulako, bali mu kwezimba. Nali njogera ne muto wange Semuddu naye nga mpulira ebigambo byabwe bizimba. Bw'oba ng'oli willing and ready okubanga weegatta ku family eyo, nja kulaba nja kwogera nabo baganda bange bannyinaze bano ba Nawudo Morin, tulabe bwe kisobola okubanga kikolebwa. Naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku olwaleero sigenda kwogera bbanga ddene, terusibye lulungi olw'ensonga nti nabategeeza eggulo nti ngenda kubeerako ku office. Lonvuze speed naye nga nkyali, naye njagala kwogera ku nsonga oba oli awo gye tubuusa amaaso. Njagala kubuuza ekintu kimu. Ssente ze tusaasaanyiza ku ba ambassadors be tulonda ziyamba ki? Nkiddamu, gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni
sente z'osasanyiza ku ba ambassadors b'olonda n'oweereza amawanga ag'enjawulo n'abamu nga balina abamyuka baabwe, ddala sente zino ziyamba ki? Nga n'ebimu ku bizimbo muri embassy zaffe tupangisa bipangisi. Wiiki yonna ewedde mbadde munafu naye nga ndaba abaana bali mawanga ag'enjawulo balajana. Embassy ezikola n'ezitakola, enzigule n'ezitali nzigule, onoonya obuyambi ne butukubula. Ku embassy ze tulina Uganda mu mawanga ag'ebweru oyinza okwekanga ng'ekinene nnyo embassy 10 ze ziri active, naye nga n'ezo ziri active bingi bizitakola. Kati issue eriwo, for instance, waliwo ensonga y'abaana passport ezaggwako, tukyogereko. Passport z'abaana zaggwako naye kibeetaagisa kusooka kudda Uganda okusobola okufuna passport okuzizza obujja, naye ng'amawanga amalala passport gye ggwereddeyo gye barenewallingira passport yo. Passport bweggwako ng'oli mu ggwanga lya Kenya tekikweta, ng'oli muna Kenya ng'oli mu ggwanga lya America tekikwetaagisa kusooka kudda Kenya okuzza obujja passport yo, naye ate wano e Uganda kikwetaagisa kusooka kudda Uganda ozza obujja passport yo. Abaana bayita mu bizibu eby'enjawulo. Eno issue sigireese ku baana bokka ababonaabona abeetaaga service za embassy za Uganda mawanga ag'ebweru, naye service nnyingi ze twetaaga naye nga tetuzifuna olw'obunafu obuli mu embassy zaffe. Either nga gavumenti yatavujjirira embassy zaffe okubanga zikola emirimu, kubanga ba ambassadors bajja kugamba nti bannange mwami Lugonvu oyagala tukole naye obuweereza twandibukoze naye naffe tuli bubi, naffe tetulina ssente zitwetaagisa kuddukanya mirimu gya embassy nga ambassador n'abakozi. Well and good, tujja kiwulira ekyo. Obanga aba ambassadors abalondebwa tebamala kulungamizibwa, nze Lugonvu waabwe kiyinza okumbeerera ekizibu okunonda obulunzi nga ambassador tugambe nti Lugonvu ye ambassador wa Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia, male gagendayo nga simaze kulungamizibwa nti ambassador obuvunaanyizibwa bwe butandikirawo bukomawo, kubanga kirabika ba ambassadors be tulina tebamanyi mirimu gyabwe, bo nga balina kimu kumulonda nti ambassador ne value y'ekigambo ambassador mu Uganda yaggwamu. Uganda katulonda ba political failures, eyabadde mu kalugwe kakubye, eyali yeesimbyewo ku baka wa parliament, eyali yeesimbyewo ku bwa ssentebe, gwe twagala okujja mu kibiina ekimu okuzza mu kibiina ekirala gwe tuwa obwa ambassador. Bisaanyizo ki ebigobererwa nga tulonda abantu bano bakiikirire Uganda mu mawanga amalala? Omuntu yenna nga ye ambassador w'eggwanga eryo abeera ggwanga ddamba. Naye njagala keera ku makya nkubuuze, abantu bameka Abannayuganda bali mu mawanga ag'ebweru nga bamanyi amannya g'abambassadors baabwe? Abannayuganda si nti banafu, naye tewali nsonga lwaki babamanya kubanga emirimu gyabwe tegirabika. Tewali nsonga lwaki Bannayuganda bamanya amannya g'abambassadors baabwe kubanga n'emirimu gyabwe tegirabika, n'okulondebwa kwabwe tekukyali kwa muzinzi. Kyekiri kye gavumenti balonda abantu. Omuntu yenna ng'omulonze ku bwa ambassador alina okuba nga alina obumanyirivu bungi nnyo, ng'alina obuyigirize mu nsonga ezikwanagana n'amawanga amalala. So sikira ku makya olw'okuba gundi yeesimbawo ekamudingi n'agwa ku bubaka bwa parliament nti kaakati omuwadde obwa ambassador agenda atuule eyo. Obwa ambassador bwafuuka nga kyenkana bwa RDC, wadde si bonna mulimu ba RDC ne ba RCC abakola obulungi, mwebale nnyo era mwena sibajolonga, naye waliwo be balonda ne baga nti ye RDC ye RCC nadda mu kubba ttaka, ne bagamba nti ye RDC nadda mu ntalo za byabufuzi, nadda mu kuwaana president. Oli mu kuweereza abantu owaana kibiina kimu. Kakati ndowooza tulina okusomozebwa. Lwaki njogera bino n'omutima guno n'eddoboozi lino simanyi bwe mugenda kitwala, naye bwe kiba nga kyetaaga kusooka kugala embassy zaffe zonna ze tulina tuziggale, tumanye ddala embassy mmeka ze tusobola okubaako n'obusobozi. Kijja tuyamba nga bw'olaba Isirayiri bwe yali oba bweri na kati nja kunoonyereza nti ekwata East Africa yonna n'ebaayo n'ambassador omu mu East Africa, nemanya nti Uganda, Kenya, Tanzania eyina ambassador atya omu. Naffe wekibanga kitwetaagisa gatta mawanga agali mu kyondo kya Buwarabu tufuna ambassador omu nga yagenda okukolera abantu baffe. Kye tuba tukola okusinga oga nti mulina ambassador Saudi Arabia, mulina embassy egindi, mulina embassy Qatar, mulina embassy mu gundi mu UAE, mulina naye nga bw'onoonya emirimu gyabwe tegirabika.
abaana bali mu kulajana embassy entono ezituusa obuweereza either nga temubawa obyetaago byetaagisa nga bonaga nti embassy okubeerawo erina okuba ne ssente ezigitambuza. Twagala okumanya gavumenti ya Uganda yetavugirira embassy zino ye baba tezivugirira lwaki tezivugirira kubanga eri eba gavumenti namba eripresentinga bannayuganda abali mu mawanga ago naye omwana n'akaaba omwezi n'akwata omulala omwana ne bamusibira mu mukomera omwana n'abonaabonera mu detention omwana n'abonaabonera ku nga talina waasobola kuddukira. Obeera otya ambasada nga tomanyi bantu muwendo gw'abantu boyina mu ggwanga lyo? Obeera otya ambasada nga tomanyi lisiti y'abantu boyina mu ggwanga? Olwo omanyi otya bw'okiikirira? Kubanga ambasada gwe aba akiikirira abantu mu mawanga ago. Naye otunuulira amawanga, kino njagala kibagamba, tekiri mu mawanga ga Buwarabu gokka, tekiri mu mawanga ga Afrika gokka, wabula n'amawanga g'Abazungu. Embassy ennyingi zaasigalanga bifaananyi, si zonna naye nnyingi. Waliwo ayinza okuŋŋamba nti zonna naye nze sigambye nti zonna. Nnyingi zaasigalanga bifaananyi. N'otuuka okwagala okuzza obujja paasipooti yo ate nga kikwetagisa kusooka kudda Uganda. Omuntu yandibadde ng'ali bweru wa ggwanga nga kimwetagisa kusooka kujja Uganda okufuna endagamuntu, national ID. Ezo ssente mwandibadde muzikuŋŋaanyiza eyo. Bambasadazi abali mu mawanga ago ddala bakoze oba baliwo okusasulwa musaala. Tuyinza okuba nga tubapiininga naye nga nabo bennyini bali mu mbeera mbi, balinga basomesa bambi. Twetaaga okuddamu okwetunulamu. Bwe ziba nga embassy zonna bambasadazi bonna beetaaga kurikolinga, tubarikolinge back basooke bakomewo tutunulire baani abalina obusobozi. Nti gwe ogwana nze kati lugwanfu ng'okera ku makyompo obwambasada nga mbukkiriza ndi musiru nti kati gwe lugonvu ye gwa ambasada wa Uganda mu Canada nze nga nzikiriza obwambasada manyi bye ngenda okukolayo ntuukeringa ngenda kuvuya buvuya. Abantu bano bwe kiba nga kyetaaga kubasoosa mu misomo tubasoose mu misomo naye simanyi bamubawa omusomo ogumala. Waliwo n'abamu be balonda n'omulaba nga baamulonda dda ambasada naye ng'asiba mu mabaala g'e Uganda wano. Ogenda okulaba ku TV buli mwezi baga tukyaziza ambasada wa Uganda egindi amyuka ambasada wa Uganda egindi n'obuuza nti owange obwambasada obukola dde ng'osiba ku interview za TV za wano. Tukyaddeko ku faamu ya ambasada esangibwa egindi n'atusomesa oli ambasada ate n'oli mu kulima. Olwo oweereza ddi abantu beeri gy'oli kubanga ambasada mu ggwanga eryo yabeera president yabeera representative w'eggwanga eryo gye bamulondedde. Naye tulina okusomoozebwa. Abaana bali mu miranga nabadde ndaba abaana nga baweereza obutambi mwabadde mu biraba ebyabadde bitambula. Abaana bali mu miranga buli ggwanga ambasada bintu bitono nnyo bye tulina okukola. Buli ggwanga lyandibadde nga n'ekifo Munauganda alemereddwa waatuukira. Buli ggwanga lyandibadde n'ekifo Munauganda alemereddwa waga nti kakati tuukira wano naye kati obonaabonera mu ggwanga nga tomanyi woddukira. Omunauganda abonaabonera Saudi Arabia ng'ewookuddukira ku poliisi. Omunauganda abonaabonera Oman ng'ewookuddukira ku poliisi. Naye nga nejjaddukira teri buyambi. Kijja kitya? Obuzibu buvaawa? Gavumenti ya President Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni ne minisita w'ensonga ez'amawanga amalala kubanga eno doketi yo bano bagwa mu kiwayi kyo minisita w'ensonga ez'amawanga amalala bambasadazi bano twetaaga okubatunuulira. Be mwatulondera be balina okulondebwa? Bwe babanga be balina okulondebwa lwaki tebakola mirimu gyabwe nga balina okugikola? Bannayuganda batuuka okubonaabona nga tewali service. Uganda eringa etakyalina embassy mu mawanga g'ebweru. Uganda eringa etakyalina zi embassy. Era ogenda mu ggwanga eryo nga gwe weefiira, gwe mugongo, gwe lubuto, gwe magulu, gwe kabina, gwe mutwe. Bwe bikutabukako weetaase wekka. Tosobolaga nti byantabuseeko nzirukidde ku embassy, apaana. Naye bwe kyandibadde emyaka gye tulimu
okuva twafuna obwetwaze mu 1962 njagala tunulira amawanga kyabulabe nnyo ng'oyagala okukyusa obulamu bw'ensi eno ng'oyagala okugenda mu maaso tunuulira emyaka bwe muzaaliddwa abaana bwe muzaaliddwa mu myaka egimu oyinza okulowooza ng'oli bulungi kubanga oli emiwogo naye tunuulira bwe mwazaalibwa bayinza okuba nga balina nnyonyi bwe twafuna obwetwaze amawanga nga twafuna obwetwaze emyaka gye gimu n'egimu nga twagasooka gali ludda wa gatudduseeko gatulese tusirise tuli mu mbeera ya Uganda tukula apana bino ebintu si bibi and we're not attacking anyone, we're not attacking any political party, no. Naye kulwa Munauganda mwe mubyogera kubanga mukimanyi abaana abamwe mubasindika batuukira mu 5-star hotels mwe mugendayo kulambula nzejogera kubagendayo kukola mwe mugendayo kufuna bujjanjabi nzejogera kubagendayo kunoonya 10 bajjanjabira omwana waabwe ekiruddu kyabulabe nnyo okukiikirira abantu bootalumirirwa mu mawanga gonna bwe bakulondanga ambasada mu ggwanga eryo famire yo n'ogisitula n'ogitwala naye wano baambasadazi bameka baali basitudde famire zaabwe ne bazitwala mu mawanga ago nabo bennyini ogendayo bagendayo lumu mu wiiki onaamanya otya obulumi abantu bwe bayitamu nga gwe omwana wo tabuyitamu onaamanya otya ebisomooza abantu bye bayitamu nga gwe tobiyitamu nedda twetaaga okuddamu okutunula ekintu kino tulabe bwe kigenda okukolebwa bwe tuba nga twetaaga kusooka kugala embasi zonna ne bwe tugamba nti twetaaga embasi 30 embassies nga ze twetaaga nga tumanyi nti waliwo embasi egatta South Africa yonna tumanye ekyo ng'okimanyi nti bw'oba oyagala embasi ogifuna South Africa abali e Botswana abali e Mozambique abali e Zimbabwe abali Zambia abali Zanzibar Zimbabwe nga mumanya nti mwe mufuna mu South Africa ekyo tunakikkiriza bwe kiba nga kikigenda naye nga tukimanyi nti embasi eyo ekola bw'otuukayo ng'oyagala passport ogifuna omwana anaalinnyanga n'ava e Zimbabwe n'agenda e South Africa afune passport ya Uganda nga tamaze kujja Uganda. You get me? Okusinga okuba ne bu embassy nga tubutondawo nga tuliwo okuliyetingira abantu mirimu ba political failure bwagwa nti kakati tumuwadde obwa ambassador agenze gyendi bw'abanga retiring nti kakati takyasobola ba minister mu bwa ambassador. Omanyi wano waliwo ebifo bye twatunuuliranga kati byafuuka ng'ebyokuwummulizaamu abantu political advisor ambassadors ba RDC abamu si bonna abamu ne ba political advisor mulimu abalonyi naye kati ebimu biringa byakuwummuliza bantu nti gundi yali minister naye kati bwe babulwa ekifo kye bamuwa nti ne bamuteeka ku bwa gundi ku bwa kinti ne bamuteeka ku bwa ambassador. Naye abantu bano betuwa obwa ambassador nga tunatunulira nti ambassador gw'osindika Saudi Arabia inakuba musiraamu nga tunatunulira nti ambassador gw'osindika Italy oba Germany inakuba mu Katoliki oba mu Kristaayo kubanga okitegera ebyo bye mutunulira si ensonga naye alina obumanyi eggwanga lyagenzeemu alimanyi ambassador nga bakakulonda ku bwa ambassador kyosookerako kwe kulaba nga buli Munnayuganda ali mu ggwanga ly'omumanyi ng'omanyi waabeera mutuuza enkuŋŋaana ziretreat ez'enjawulo owuliriza ensonga Bannayuganda beerondamu obukulembeze. Tubeera tutya nga tulina abaana abali mu mawanga ga Buwarabu naye nga tekitandisirawo tekyatandise eggulo naye nga temusobola tufune abakulembeze abo abakulembera mu ggwanga eryo mwennyini osobola okuba ng'oli mu kiyumba naye ng'olina omukulembeze akulembera kigenda kuwa abaana baffe obuvumu ng'akimanyi nti sobola kufiira mu kiyumba mwezi ng'akimanyi nti ngenda kubonaabona wiiki naye bagenda kumanya embeera gye ndimu naye ne tukeera ku makyanga amawanga gali tugawa ekitiibwa ekisukkiridde kye baagala kye bakola kyokka ffe kye twagala si kye tukola naye buva ku bunafu bwa embassies zaffe ez'enjawulo kubanga tutaddeewo pressure ndowooza lwakuba tebalina kye batweguyaako ffe tubeeguya n'ebyo byonna biva ku nteekateeka oba oliawo ennafu. N'olwekyo nja kusaba gavumenti n'obwewombeefu
Muyinza okuba nga temumanyi kubanga temuyinayo baana bammwe. Muyinza okuba nga temumanyi kubanga temuyinayo bantu bammwe. Muyinza okuba temumanyi temuyinayo baŋŋanda zammwe. Naye abantu bangi abasanga okusoomoozebwa, abantu bangi ababonaabonera mu mawanga ago, naye ng'ekibabonyaabonya beetaaga buweereza bwa zi embase. Tuzuukuse zi embase. Gavumenti bw'eba nga sente ze mussa mu embase entono, mwongere kasente ke mussa mu embase, obulamu butereere. Bambasada mubalabirire bulungi. Si kubeera ambasada nga bamusuleyo mu ddungu. Mubasasula omusaala bakole nga abakola tebeeganya, nga bakola tebeeganya. Ebigambo byange biyinza okuba nga birina bye biyisizza okubinsaba mu nsonyi bwe sibyogedde mu bubi, naye ku lw'omutima n'emiranga gye tulaba n'ekitiibwa kya Uganda ekuze. Emyaka gye njugira kazini tufuuse bakadde, naye obukadde bwaffe bagenda butubuuza ddala mwe abafuna obwetwaze mu 1962 kikye mulagawo. Temulowooza nti bbanga ddene tugenda tukatukuze senkyala emyaka 10, naye nga bakubuuza emyaka 10 nga Uganda kiki? Nti nezi embasi amazzi bagasalako, nti nezi embasi amasannyalaze bagasalako, nti n'abakozi ba embasi bamala akabanga nga babanja, nti ne embasi ekizimbe bakibanja. Bituswaza. Simanyi benywezizza mu nsonyiwe, naye nga nja kusaasira abayita mu mbeera esoomooza. Nzikiriza nti oba oliawo banaawulira omulanga gwaffe, buli alina obusobozi aveeyo ayogere okulaba nga embasi za Uganda zizuukuka, okulaba nga embasi za Uganda zisisimuka, okulaba nga gavumenti ezuukusa embasi za Uganda. Tuleme kusigaza bifaananyi nti embasi ya Uganda egindi, naye nga bw'obuuza nti wakoma ddi okukola ku Bannayuganda. Nze naawe mbaagaliza ekiro ekirungi.